Lwaki waze mu kadongo kamu onotakola? Ekyanyimbisiza kadongo kamu ba customer ba kadongo kamu babadde bansanga nga bayumba abaga bannange. Bayimbi bafa bakadongo kamu bafunye obuvunanyizibwa obulala enjala etulume y'endongo. Tetufuna ndongo. Bandopera Mathias Walukagambu yagenda mbyabufuzi. MP2B. Ate balibadde balowooza apondose nti bwa meya bwamumala mbw ate kati ayagala bwe MP. Kakati oyo bamunoonya. Enjala weeri ey'endongo. Gundi Hassan Nduga yakoze essabo e Masaka. Owulira. Era oyo saawa yonna kati agenda kubeera eri nga bw'atereeza empewo z'abantu ng'ate ne bwakuba endongo. Ogenda olaba nga tekigenda kusoboka. Ono Vincent Segawa yagobwamu okuyimba. Yagenze muki nalabi yakoze n'omuzikiti. Nti olaba nti enjala weeri. Nengamba nedda nze abawagizi ba kadongo. Netulinayo wire mukabya. Abawagizi ba kadongo kamu bano sigenda balekerera. Nze kankube endongo eno be banamanyo baba nansindikira bijadu naye nze endongo yo nagibakubye. Bebuuza bulijjo kuri Sevens ye yafumbi yawasa. Ekyokuba nti oba nawasa oba sinnawasa ekyo si kyekikulu saawa eno kubanza olaba nze abantu mbaguza music. Ebyabakyala bange ebyo byeno kitegeera. Naye bwenfanga mujjanga mu tenti ejja kubaka ekigambo bannamwandu. Osomanga mpola mpola basomesa bazadde kati ekinaabako nti bannamwandu awo weetegereza kitegeeza agenda bba bangi. Nakasaga yamuzaalamu. Kakati emabegako twali tuli awo ka video ne katandika okutambula nga bakuleetedde omwana ku stage. Ekintu ekyo kye mugamba nti bansuulira omwana ku stage si kituufu. Waliwo omusajja mbu ali mu Ndeeba mbu ye Ssaalongo mu Ndeeba mbu yalimba omuwala oyo yajja ku stage ti muganda wange. Kati ono omuwala mbu n'akyamuka n'amuzaalamu omwana. Kakati ono yajja ndowooza anoonya Ssaalongo mu Ndeeba kati laba asanga bwe yalowooza nti muganda we Kulisi nga titalina omukisa mulala gwonna gwakumusanga okujjako awo ku stage kuba jjukira bwe tuva ku stage batuddusanga babbi. Kati omuwala yina akozesa omukisa n'ajja ku stage n'aŋŋamba nze simanyi nze nazaala mu Ssaalongo muganda wo ow'omu Ndeeba nze siinayo muganda wange gwe bayita bannaye mulekerawo okulimbalimba abawala. Omuwala era osobola omukwana mpola mpola n'akkiriza nga toyogedde nti oli muganda wange ate weewuunye nze nange gwe beesibako gwe balimbirako ne babazaalamu ate nze mbakwana ne bagaana. Kati oba ekyo ate kintabula obwongo. Gwe bagaana? Nze nkwana abawala bangi nnyo ne bagaana. Kati ate n'owulirayo eyazadde nga ye bamulimbye bulimbi nti ndi muganda we Evans. Muwala ate n'azaala. Kati ogenda muyamba otya? Nesitegerwa wanze ndika ekizibu sikitegeera omuntu atamanyi bakwana. Nze baŋŋaanya. Ate oli nabaga nti nakubira essimu n'oyogera nange oli nawulira nga njogera nawe nanzaalamu omwana. So simanyi kiki kigenda mu maaso naye nja kwetegereza mpola.